Singera kyabadde nti ali mu mbeera nnungi yabadde agenda kuleetebwa abeere alabika eri Obuganda. Singa yabadde mu mbeera nnungi okusinziira ku lutalo olwabaddewo abataka bagenda Namibia tebajja kgenda. Omuntu n'atuuka n'okujingajinga eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka alaga Abaganda nti Kabaka ayogera eri Obuganda. Ebyo byonna byabadde biri wakati mu kulwanyisa abataka obugatagenda wa Namibia. Ekiwandiiko tekyanenya bagenzi wa pulezidenti butereevu, naye nga kiraga nti abaali bagenze wa pulezidenti baali bannakigwanyizi. Bye bagamba pulezidenti si bituufu. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, omulangira Kintu Wasajja ne Katikkiro, kati bwe baba bamanyi nga n'Obuganda babubuulidde ofiisale, ate kiki ekyetaagisa abataka okugenda pulezidenti abawe ennyonyi abawe n'entambula bagende gye baagala okukola ki? Okugenda. Ffe Buganda tugamba nti kubulwa mwana kitegeeza ki? Kwesitukira. Kubulwa mwana kwesitukira. Kati bwe babanga buli omu ajooza abataka, babataka bateekwa okwesitukira. Tulinde amawulire ge banaatuwa. Kuba mmanyi nti bwe banaatuuka gye batuuse waliyo challenge nayo, kuba challenge zaatandikidde wano mu kubagaana nga bwe nkugambye nti bwe bava ewa pulezidenti nga bawadde entambula omukulu n'abasamoni nga head of state w'Obulanda. N'ekyonna ekinaabaawo oba bamulabye oba tebamulabye oba boogedde naye oba teboogedde naye bagenda kudda babuulire Obuganda nti mu hayirake ya Buganda abataka be basookerwako, ne kuddako Ssaabasajja Kabaka, ne kuddako Namasole, Katikkiro agwawa, ne kuddako Naalinnya, kati Katikkiro najja kuba Katikkiro mukozi. Kyalibadde kitya ku mbeera egenda maaso mu ggwanga? Ani yaligenze Namibia n'ayita amawulire ago? Tewali na kugenda Namibia. Kabaka teyalivudde wano nga abataka tebamanyi. Sawa mukulu Njuki. Bw'olaba omusajja nganze nga ntaddemu omuto gwa Nsowera nga mmanyi obudde bugayegaye. Ng'omanyi obudde bukoze butya? Bugayegaye. Kozi kati wanomba Mutegansi. Mutakansi. Si mutaka. Abataka be bana balina obutaka bwabwe. Bajjaja abakulu b'ebika. Bana bageze Namibia. Abo. Kati nze kankakasi. Ndi live in Namibia kati. Waba kati baganye okujja amaloboozi. Abaki. Abataka bagenze Namibia. Anti kati. Tebanatuuka bagenze nako 2 namba. Bagenze. Naye omanyi ndowooza kiri mu Bakatuliki. Kigamba kitya? Bakadino bagenda e Roma eyo bwe baba balina ensonga zaabwe. Kati bakadino bwe batuuka omanya nti bw'olaba batandise okuŋŋaana bava mu nsi ez'enjawulo omanya nti obudde butuuse. Munansonyi wanze oluvannyuma lw'okuteekamu guno Muteganswera. Ndowooza tulamuse kuba tulaba b'omukutu gwa Flash. Sigenda kunyiiga leero kuba ntaddemu Muteganswera. Nina okwewa ekitiibwa nga bwe guli. Sijja kanyuga mayinja naye ebigambo nja bifulumya mpola mpola. Ntaddemu Muteganswera okulaga ennaku yange. Naye twabuuziza abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Flashlight TV. Tubalamusizzaako, tubeebaza olwa gyonna gye mukola, tubeebaza okugoberera bye tuba tutaddeyo. Ate era njagala okwebaza management ya Flashlight TV olw'okutuwanga omukisa guno ne tujja tubeereko kye twogera eri abantu baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange ntwala omukisa guno balamusaako kubagamba nti nno mwasuze mutya, mwasibe mutya, mulere mutya, musibire mutya, mwararaji n'abalamushamwe n'abanyankole n'abanyerokati, Abaganda Abasoga, Ababede, ab'emifo eby'enjawulo, n'ab'ebitiibwa abaweebwa ebitiibwa nga temusanidde bitiibwa. Namwe tubabuuzizaako nnyo mujje balekoko gyonna gye mutuusaako engalo. Era nga nnyo nkutwa eddoboozi lyange okusaasira
obwakabaka bwa Buganda elwembeteza gye buyitamu okusoomozebwa mu kiseera kino. Ekibuuzo kigenda neebuuzaamu batuzeeko mu mbeera ya 1966 wagye tuzeemu kuba eba eri indirect okwangangusa omutanda ebiseera ebyo bakohene nga bakikuttemu. So cause lesigenda kuba mu mbeera mazo babuuzaako ekiprogramu yonokolwalero genda kutambulira ku bataka abagezeko Namibia n'abatavaayo maloboozi ga batatubulya kiki ekigenda mu maaso nga tuli banyiikaavu mukko naye nga tunyolwa nga tekisaanidde mu kiseera kino naye nga twetaaga okubaganyamuko ebirowoozo. Abataka kati obuyinza bwadda bwa Museveni. Okay. Ethiopian Airways bagamba mbu yagisasudde. Okay. Gwe dowa maati ya Bulange tukubire mutosi. Njagala okubebaza. Nsebo. Naye okutandikira ku kibuuzo kiri ky'ombuuzizza. Bibadde bibiri. Kankuje kye katusooka ekisoose. Ne kankone ekyokubiri beri nakyo. Ekuba embeera sinungi bwe tutudde wano. Bakugamba batya mbu munansonyi okumusazaamuko ekirimi. Oli singa akugamba nti mukulu njuki mulwadde bambi yatabuka obwongo. Okutabuka obwongo lwakitegeeza nti newa ezimu ziri eno n'eno tezigatta. Naye kano nkaleese lwakuba nti kikyannuma tojja kuwa omutabusi w'obwongo erinnya nasobola oddisoma basobola oddisoma nga te obwongo tebutegeera. Naye batugamba omutandambu mulwadde obwongo tebuli kiriya naye asobodde okukwata eppeeni n'olupapula. But mbalamusizaako abantu bange mujye baleke emirimu neneebuuza bujye batugamba omuntu ono ali butabika oweri kati yawonye. Okay, nze katusookere wali nti Abaganda tulina okusoomoozebwa kunene ate buli lwe tubeera n'okusoomoozebwa kugenda okutugwako nga tetwetegese nti kino si kyekisoose kye tulimu ekiseera kino. Ekiseera kyaliwo ekyakazigizigi nga bawaŋŋangusizza Ssekabaka Mwanga era ne tufuna ekiseera kye kimu ne ku nkomerero y'omulembe gwa Chwa Ssekabaka Daudi Chwa ne tufuna akaseera ke kamu mu 1953 Sandro Cohen bwe yawaŋŋangusa Muteesa. Ne tuddamu ne tufuna akaseera akalala mu 1966 nga bawaŋŋangusizza Ssekabaka Muteesa owookubiri era omulundi ogwokubiri ogwo gwataakomawo n'akisa omukono mu Bungereza. Kakati n'olwaleero era tuyita mu kiseera kye kimu naye obuzibu obuliwo nti Abaganda bateekwa okuddayo bamanye oba bakyuse nti kino bwe kiba kibaddewo tukyetegekedde tutya. Kati ekyo kye kibadde kitali nnyo mu mitima gy'abantu ba Buganda. Naye njagala okwebaza Katonda nti oba mu bunafu oba mu bunaku oba mu kusoberwa tuzzeemu ne tufuna ndowooza kyaliwera mu 1953 Ssekabaka Muteesa bwe baamuwaŋŋangusa ne wabaawo Abaganda abaamuwondera. Mwe tulina ndowooza Ssemakula Mulumba ne wabaawo Ssemakula ow'Ekitalo ne wabaawo Oweekitiibwa Basudde n'abakungu abalala
abawondera Ssaabasajja Kabaka e Bungereza. Ne ku mulundi guno bajajja abataka b'obusolya beeronzeemu ttiimu y'abantu 5 y'abajajja 5 ne bagenda okusamba ensiko okulaba wa Ssaabasajja Kabaka waakola ki waali. Amawulire agasooka ge balina gagamba ali Namibia. Kati ne baagala basookere Namibia balabe kye banaalaba e Namibia kye bagenda okujja batukole ki batutangaaze. Nze ku lwange njagala okukubiriza abazzukulu ba Buganda yonna gye muli n'Abaganda nti tuwe bajjajja omukisa tulabe ekigenda okutuukibwako kuba enteekateeka tebadde nnyangu okutuukana ku ekyo kye twatuuseeko okusindika abantu abameka 5 sikyabadde kyangu nti abajjukira olukiiko lw'abataka lwayisa ekiteeso ndowooza nga zaali nga 3 ogwokutaano. Naye wabaddewo okufuumuula enfuufu mu Buganda wano n'okusuula emisanvu buli eweetaagisa okulaba nti abataka tebasobola kugenda kusisinkana Ssaabataka. Era munajjukira nti ng'abataka bamaze okuyisa ekiteeso baali basazeewo beesondemu ssente ezisobola okubatambuza okugenda gye baali balowooza nti Mukama Ssaabataka gy'ali. Naye mu kusala entotto we baafunira ekirowoozo ekigenda okusisinkana Oweekitiibwa Pulezidenti, era bwe baamusisinkana ne bamubuulira ku nsonga ezaali zibajijiira okuva mu bazzukulu abaalinga bababuuza Ssaabasajja ali luddawa, ne balowooza Pulezidenti alina kyamanyi era ne bamwanjulira ensonga eyo. Pulezidenti n'agamba kino nkuwa first hand information simanyi bulungi nsonga zikwata ku Mutanda, siina kyemmanyi. Eyo ye yali reply ya Pulezidenti eri ofiiso gye nnina. Naye n'agamba nafunako omuntu omu antegeezaako nti Ssaabasajja Kabaka alina waali naye tali mu mbeera nki nnungi, naye nga saakifuna ofiiso nga Pulezidenti yali akolagana ne Ssaabasajja Kabaka ne Mengo. Singa waaliwo ekiriwo yali ateekwa okukola ki okumanyisibwako, naye ye Pulezidenti bw'atyo bwe yagamba yali talina kyakola ki kyamanyi. Naye olw'okuba abataka bantu bakulu nja kuyambako ekinaba kyetaagisa obwetaavu bwe munaba mukoze eki munsabye. Ndooza ne wajjawo olw'okuba waaliwo pulogulaamu y'entambula eno gye baali bagamba abazzukulu ne bagimwanjulira, baagala okutambula okugenda gye balowooza gy'ali bamukole ki bamusisinkane, n'abasuubiza enki entambula. Kakati bwe bava mu State House, Katikkiro na summoninga executive y'abataka ojja kukkiriza kati n'agisummoninga olw'okugenda okusisinkana Oweekitiibwa Mr. Museveni. Nze nkugambye n'agisummoninga, sikugambye nti naakusisinkana Pulezidenti Museveni. Kaakati ndowooza zaali nga 13 ne bamusisinkana. Kati mu kumusisinkana ne bafulumya communication
oba ekiwandiiko ekyawamu nga kiriko omukono gw'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, kiriko Omulangira David Kintu Wasajja ne Charles Peter Mayiga Katikkiro. Ng'ekiwandiiko kigamba Ssaabasajja Kabaka ali Namibia naye tali mu mbeera mbi. N'olwekyo kino kye balowooza nti nno Ssaabasajja Kabaka ali bubi nnyo, ali ku kitanda si bwe kiri. N'olwekyo oyo ayanukula ebyo ekiwandiiko anga kiwandiikibwa ani? Kiteereddwako emikono abantu abasatu. Ow'ekitiibwa Kitegeeza nti baakubaganya ebirowoozo ne bakkaanya ekiwandiiko kye baba bawa obuki omukulembeze Obuganda sebo. Kati tukiyita ki mu tekiniko ekiwandiiko tekyanenya bagenzi wa pulezidenti butereevu, naye nga kiraga nti abaali bagenzi wa pulezidenti baali bannakigwanyizi. Bye bagamba pulezidenti si bituufu. Bwe njagala okubuulizaawo nga tonambooza nyinza okwerabira. Tojja kwerabira, si bituufu. Sesebo Ssaabasajja Kabaka tumanye embeera gy'alimu eri bweti. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, Omulangira Kintu Wasajja ne Katikkiro. Kati bwe baba bamanyi nga n'Obuganda babubuulidde officially, ate kiki ekyetaagisa abataka okugenda pulezidenti abawe ennyonyi abawe n'entambula bagende gye baagala okukola ki? Okugenda. Mu bufunze eyo ye yali tekiniko y'ekiwandiiko. Nate banjagala okubuulizaawo nga sinakwerabira bulungi nti abataka bafuna ddi amaanyi? Abataka bakitegeera ddi? Abataga batandika ddi okuyisa amaaso mu Ssaabataka? Ssaabataka watali waliwo Charles Peter Mayiga. Olowooza mbeteza kika ki eri wakati awo? Abataka bave Mmengo balumbe tibwa erinnya lizibu nnyo Tibuhaburwa Mr. Tibuhaburwa Presidenti. Yes. Presidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Ese batu bamuyisaamu amaaso ogayisa mwani okuyisa mu Ssaabataka ne bagende wa Museveni. Gwe kati tomanyi. Olaba eyo kalina etutunuuliddeeyo. Oyinza ogiraba nga y'amaanyi. Era bw'oba ogyogerako ng'eyaki? Ng'ey'amaanyi. Naye teri asonga ku musingi gwa kalina eyo. Naye omusingi gwa kalina eyo nga gwatandise ne gufuna ebizibu. Ebebentuka. Ekola ki? Emebentuka. Kakati abataka ba Buganda ye Buganda. Abataka ba Buganda ye ki? Singa wabaawo ekikolebwa by mistake ku bataka ba Buganda, Obuganda buba busaanyeewo. Kakati tolina bwokera ku makya kuba abataka be bokka abalina authority eronda Omulangira n'afuuka Ssaabataka. Okitegedde? Abataka be balina authority bokka eronda Omulangira n'afuuka ki? Ssaabataka. Ate era abataka be balina abazzukulu abazaala Omulangira afuuka ki? Omutaka. Afuuka Ssaabataka. Ate era abataka be balina abazzukulu abakola mu Bulange oba abakola mu Bwakabaka. Okitegedde? Kati ogwo gwe musingi gwa Buganda. Tosobola kugamba ti abataka bayisa batya mu Ssaabataka maki? Amaaso. Baani? Tiddemu. Abataka bayisa batya mu Katikkiro amaaso? Ani? Katikkiro muzzukulu waani? W'abataka.
Saabataka owaki omukubiriza w'olukiiko lwabaki lw'abataka. Kati ffe Buganda tugamba nti kubulwa mwana kitegeeza ki kwesitukira. Kubulwa mwana kwesitukira. Kati bwe babanga buli omu ajooza abataka babataka bateekwa okwesitukira. Waliwo omuzzukulu eyeefudde Katonda nabo bamutunulira. Waliwo n'ono eyeefudde Katonda naye bamukola ki? Bamutunulira. Kuba gwe muki? Gwe musingi. Kyenkugambye nti bwe ne bw'otunuulira enkondo z'ekizimbe kalina eyo gy'otulaba tuli mu maaso eyo. Naye wano singa watandika okuyuuga wansi wano ebiddirira ku kalina tebiba biki? Tebiba birungi. Kati nga tuzeeyo wali nti oli bw'amala okusamoninga executive y'abataka n'okukola ekiwandiiko ekiri ofiiso kyali kimaze okucommunicatinga ne gavumenti nti abo bannakigwanyizi. Era bafuna communication etegeeza nti waliwo ekyali kikansolingiddwa ku nteekateeka eyali ebatwala. Kakati ate baalina kuddayo ku drawing board okuzimba platform empya kwe bagenda okukola ki? Okwekizaako ebyabwe. Kati kwe baasalawo ne basala n'ennamba eyali egenda n'okufuna obusobozi obukola ki? Obugenda ne basigaza abantu bameka? Abantu bataano. Be basobola okupakira. Kankutule bulungi obuzibu kwa buva ekibuuzo kyange ku kiva nti abataka bano kugamba bakkiriza nti Uganda efugibwa kati muntu omu buli kimu yali ye cultural leader, ye president w'eggwanga, ye minister of finance, ye minister of security, ye minister of health, byonna kati abataka bakkiriza. Okimbuliza mwoyo kyekyo. Kugamba kati ono kamala byonna akola ki? Oba oli kamala byonna. Anti okimbuliza mwoyo ki? Oteekwa okumanya mwoyo ki mwokola ki? Mwekikubuuliza. Mwokimbuliza. Nanti lwaki bajooga mutanda? Anti baani abajooze? Bano abataka. Bwe basi kamala byonna. Manyi ojja kumbuuza ebibuuzo ebijja okunkubya. Sebo. Nze nkugamba nti ffe twalina structure oba mubaka wa Buganda eri diplomat. Singa nkugamba nti abo bakukunavu babakungu naye ne nkugamba nti naye beetowaza. Bate twagamba buli omu tagenda kwogera. Nolwekyo tutaddewo Namulondo eramule. Ku lwaki? Ku lwa Buganda. Ffenna wamu. Naye bw'eba eramula bano obuvunaanyizibwa bwabwe bwe buno. Bano obuvunaanyizibwa bwabwe bwe buliwa? Bwe buno. Okiwulira? Kati nze bwe mbadde tutandika nkugambye nti bakadino bagenze. Bakadino be balonda ki? Balonda omutanda. Be balonda paapa. Era abakatoliki bonna ne bwe baagala batya balinda omukka oguva mu kizimbe ekyo bakadino mwe bakola ki? Genda maaso. Ne bwe muba mulina nga amasaka mwasoma ebitabo psychology mwamumalayo y'abasumba Bayibuli mwagiva gyetandikira ne gyekoma Genesis and Revelations nga kadino ne bw'aba tamanyi gwe mulinda ajja abagambe omukka omweru kati gukoze eki? Gufulumye. Amakulu gaakyo paapa alabise. Kati bw'okeera ku makya
nogandi naye bakadino bayisa batya mu papa amaaso mbamvuruga genda maaso bo be bagamba akati papa takyasobola walaba gundi nga bamutute mukomera Papa Benedicto ono is it Francis ndoza gwe yaddira mbigere bamuwumuza yalekulira ni bamutwala bwabeera bwe wabeerawo papa omupya oli abeera mukomera takkirizibwa kwogera eri ggwanga takkirizibwa n'okulabika tategeerwa talabika ge mateeka gaki g'obukatuliki g'obukatuliki g'obeera mu kkomera kakati Ssaabasajja Kabaka katwekuuseeko ku kana akatweka empologoma akabadde koogera nti eno gye tuli eno gye tuli naye eyo Kabaka gy'ayogera gy'ali yagendayo nga abakonsalutinze bakamaabe omutanda okugenda eyo bano yabagamba banabataka nesabataka yabagamba ngati unasoso okubuuza who recommended kyetugezako okwebuuza ekembete ziri wakati yawo wabaddewo ebizibu wabaddewo omusege wano no mafia wabaddewo omuntu ow'amaanyi nkugambye mu Bulange waliwo head of state bw'abanga president asobola okutuula n'abantu njuki ne hebwa oli n'ayita n'asamoninga njuki n'ahebwa nga mumaze okusisinkana president omanyi kyekitegeeza kiba kiwedde mba temukyagamba na bino n'abisazaamu bwembyaplaninga ebyammwe mbisazizaamu ne president n'akkiriza n'agamba why head of state n'agamba ngenze mu luwummula ngenze mu luwummula ate Kabaka n'agwa mu bikopo kati tuddeyo ku mulamwa kuba tuli ku programu eno yakuvunaanyizibwa nnyo era kyova kino ntaddemu omutega nsowera kwegamba tukwata nsonga ku kasonga waliwo olutalo tuluyita Cold War mu Buganda wakati w'abataka n'abakungu Obuganda bwe bubadde tutalukola ki bwe bubadde lutamanyi kati mu lutegero lunaku olwaleero naye kati mutegedde nti kwabadde tuluyita kutema ku lw'Ennamuganga olw'Ennamuganga lwalinga lwazi naye nga omuntu alutemako enkumbi aluggyeko akabajjo aba musajja naye bajajja okutuuka ku ddaala erigamba nti tusitudde abataka 5 bagende e Namibia wabaddewo enki ensi 5 sintegeregana wabaddewo enki ensi 5 era bajajja ne bagiwangula n'olwekyo tulinde amawulire ge banaatuwa weewaawo kuba mmanyi nti bwe banaatuuka gye batuuse waliyo challenge nayo kuba challenge zatandikidde wano mu kubagaana nga bwe nkugambye nti bwe bave wa president nga bawadde entambula omukulu n'abasamoni nga head of state w'Obulange n'asazaamu bye babadde bakoze eki n'omukulu n'ayeekanga naye withdrawinga kye yali awaddeyo kati bano ne bagamba tukoze step ki ate ne basala amalala ag'okukola ki ag'okuddayo era ne bino ebiwandiiko kati nga kino kano omutwe gw'empologoma ogwayogedde gwabadde gugezaako okulaga abantu nti bano gye bagenda gye bagenda tebalinayo maki ekyaleesezeeyo pulogulaamu eyo abantu gye bayita okwogera kwa Kabaka kutegeeza Baganda Kabaka ayogedde kati abataka be baba bagenda
bagenda kukola ki? Kuba Kabaka atugambye ngenda kudda amangu. Eno gye tuli gye amagezi ge baatuwa okubeerayo tugenze tukola ki? Tutereera. Kati Kabaka bw'aba amaze okubagamba nti nno singa era kyabadde nti ali mu mbeera nnungi yabadde agenda kuleetebwa abeere alabika eri Obuganda. Singa yabadde mu mbeera nnungi okusinziira ku lutalo olwabaddewo abataka bagenda e Namibia tebajja kgenda. Omuntu n'atuuka n'okujingajinga eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka alaga Abaganda nti Kabaka ayogera eri obuki? Obuganda. Ebyo byonna byabadde biri wakati mu kulwanyisa abataka obugatagenda wa? Namibia. Naye twebaza Katonda nti abataka basobodde, ttiimu y'abataka 5 yasobodde okulinnya n'egenda. Amakulu gacho kasaba komo bwe bati. Bagenda ebigambo bagenda okwogera. Tugenda okubisengejja mu kutula. Bye tugenda okutambulirako. Kyoli tukwame wano. Sibiriiko bya kusengejjamu. Nakugambye buli gwe muki? Gwe mutwe omukulu. Gwe musingi. Kyoli tukwame wano. Bakadino bwe bamala okutuula ne basalawo gwe ne bwoba ebitabo bikujjudde tosobola ganti olukiiko bye lwasazeewo biki? Bituufu. Bikyamu oba bituufu. Tambula n'ebyo nga bekibadde. Kakati bajjajja bwe banadda bagenda kumalayo ennaku 5. Naye nga tumanyi waliwo ba next of kin ba Kabaka, waliwo abamutwalayo nga abataka tebamanyi, simanyi oba wawulidde ku maloboozi gaabwe nga abataka bakubuulira ekyabaddewo nga basimbula ku kisaawe Entebbe. Bayogedde ne bannamawulire, simanyi oba wakoze eki? Okitegedde? Tewali bo bano ennaku 5 ze bagenda okumalayo bagenda kwekenneenya buli kimu ekyetaaga okubuulira Obuganda. Omutanda embeera gy'alimu bajja gikubuulira. Ne bwe banaaba babaganya omulaba bajja kubuulira. Ne bwe banaaba bamulabye bajja kubuulira embeera gy'akola ki? Gy'alimu. Kakati ze kankubuli nze ayanywako kaabwa mu kyalo. Kwe embeera eri egenda kwa bwe. Basaabataka abataka newe ekitiibwa Charles Peter Mega modera swa kwanywa na bade kanzu newe ekitiibwa Charles Peter Mega ani wamanyi anti nkugambye mu hierarchies nkugambye nti mu hierarchy ya Buganda abataka be basookerwako ne kuddako Ssaabasajja Kabaka ne kuddako Namasole Katikkiro gwawa ne kuddako Naalinnya kati Katikkiro najja kuba Katikkiro mukozi. Okay. Kakati mu bukozi bwe kyali badde kitya ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Ani yali genze Namibia n'ayita amawulire ago? Tewali na kugenda Namibia. Kabaka teyali vudde wano nga abataka tebamanyi. Awe tugenda okutandikira ku programu yaffe eddako nga abataka bakomyewo ate nga kyonna kinaavaayo mukulu Njuki ow'ekitiibwa ono nkuwadde bw'ekitiibwa Ssewanange. Neyanziza waliwo obukulu tewali bukulu butava eri Katonda ate ne ŋŋamba eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda wekiri. Nkwadde ssebo kuva n'olwaleero gwe wa kitiibwa Emmengo eyo kati wali ab'ebitiibwa ababadde babyeyita tebasaanire nakusaana kukola ki? Onyonnyola ensonga omuntu wa bulijjo n'asiima. Katonda agamba atya? Alisitula alikakkanya abeegulumiza n'asitula abakola ki? Kamale eyo abateegulumiza. Kakati nanti gwe teweegulumiza ngezaako kusitula. Katonda yasitula nanti ayise munze. Pozi hayite munze kyati n'ofuuse ow'ekitiibwa okuva n'olunaku olwaleero. Neyanziza. So n'olw'ensonga eyo tugenda kutandikira awo. On serious note tukyaliko we are trying to make our analysis about His Majesty's situation. Weewaawo kansubire plus Flashlight Light TV
ejja kuba bulindaala updates ekigenda okubaawo nga bakadino balinnye ku ttaka ly'e Buganda mujja kiwulira. Tugenda kutandikira mu programu yaffe nga abataka bamaze abataka ba Buganda nga amaze okulaba ku mutanda oba obutamulaba nako. N'ekyo ne kinaabaawo oba bamulabye oba tebamulabye oba boogedde naye oba teboogedde naye bagenda kudda weewaawo babuulire Obuganda. Kati awo Mayiga n'abaagwawa bagenda kudda saagala kwogera nze nebuuza nati kati nebuuza oba Mayiga n'agwawa mu kiseera ekyo anaatula mu katebe ak'emabega bamunyonnyo oba anaatula okay nganze omulangira w'Ebunyoro nono nje tubayita batya balanga kunu sebo so kompeshi kwanza jajja wa Buganda kakati izo anyway izo kukwata mbugalo jajja wa Buganda era nze njogera izo audacity muranka nze Mayiga simumanyi ngenda kubwali bubera mukaka mutugenda waluke tugenda okulaga abakomi atakomi na mpya tumusigade ku mukutu the flashlight online television. See you when you see us next time. Obwakabaka wa Buganda tusamukama abudabulule abuzengulu. Amen. Sabasajja kabaka awangaale.